إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Atendelezebwa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, tumusaba okusaasira n'emirembe ku mbaka waffe alayhi salatu wassalam. Tukyagenda mu maaso ne risaala eno ey'ekitiibwa ey'omumanyi omulungi Abdussalam ibn Barjas rahimahullah, era nga tulaba ebikolo bya daawa ya ahli sunna wal jamaa. Obyetegereza n'obiwa omutima n'ebirowoozo n'otunuulira ebigenda mu maaso mu saaha ya daawa, mu kisaawe kya daawa, osobola bulungi nnyo nga weeyambisa ebikolo bino okubeera nga oyawula abali ku daawa entuufu n'abo abeeyita obweyisi nti bali ku daawa entuufu. Bwe twakomye twabadde tuli ku kikolo ekyokutaano, nga nakyo kwe kuteeka essira ku sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ekyo nno kifulumyamu abazuuzi mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Buli gwomanyiimu okuzuula mu ddiini aba alimu okwewula n'okulengeza n'obutafaayo ku sunna za mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. N'olwekyo kikulu nnyo omusiraamu okubeera nga amanya obukulu bwa sunna, nga kibayita sunna wano kwe kufaayo okubeera mu buufu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Okutambulira mu buufu bwe omuntu aba ali ku ddiini yennyini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yassa. Tugenda kutandikira awo insha Allahu ta'ala, tulabe ekikolo eky'omukaaga, kikolo kikulu nnyo ekiyitiridde. Ekikolo kino al irtibaat al wathiq bi ulamai as-sunna, okubeera nga daawa etambulira ku buluŋŋamu yonna gy'ebeera mu nsi, ebeere ku kyondo kya Buwarabu, ebeere mu Afirika, ebeere mu Amerika. Bw'ebanga daawa eno eyagala okutambulira ku buluŋŋamu n'okuwona inhirafat, okuva ku mulamwa n'oggwa mu kuseerera okunene, n'okkendeeza fitan ezitumanyi obulungi nti shaitan kyeyasigaza mu basiraamu okubeera nga daima ekola tahrish bainahum, eteekawo okukyankalana n'emirerembe wakati waabwe. Ekkubo erisinga okubeera eryangu ery'okuwona emitawaana egyo kwe kubeera nga ensonga eziba zibadde wakati w'abadduat n'ensonga ennene mu umma tebazeemalira, awamu n'ekyo nga bakimanyi nti bakendeevu mu kumanya, wabula bazikwata ne bazizza eri abo abalina rusukh fil ilmi, abalina obukenkufu mu kutegeera amateeka g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fitani nnyingi bwe ziba zijja, bawulama baziraba, balaba omutawaana ogujja, bwe guba munene ne balaba obunene bwagwo. Naye abantu abasinga obungi fitani baziraba ziggweerayo nga zimaze okubeekola ekigenyi.
bangi bafiiriddwa eddiini yaabwe, emitawaana mingi gigudde wakati waabwe, ne balaba fitina ng'egenda ne bagamba twalowooza nti ekigambo kyangu, kumbe ekigambo kyali kiki? Kyali kinene. N'olwekyo gye mukoma okutambuliza ddaawa yammwe kubamanyi, gye mukoma okubeera seefu mu ddaawa yammwe. Mukadde waffe Sheikh Siddiq Nasir hafidhahullah agenda tuyisa mu kikolo kino nga omusomi waffe Sheikh Nasif Mulindwa Kitiibwa Basari hafidhahullah wa ra'ahu yatusomera amatini gano. Naam, tafaddal ya Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة. لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية، ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumsaba success ne minembe kwa kitiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh ngabo atanjulidde jazahullahu khairan wa waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku kikolo eky'omukaaga, twayagadde tutambule nabyo mpola mpola biidhini subhanahu wa ta'ala, era tutandike n'okutujjukiza insha Allah sekabirali ekikolo ekisooka mu bufunze. Masha Allah, kwe kufaayo okuba nti omuntu anoonya ilmu eya sharia ash-shar'i. Ekyokubiri, naam, tatbiq al-amali, ilmu eyo kuba nti agiteeka mu ki nkola. Ekyokusatu, naam, ad-da'watu ilayhi, ad-da'watu ila Allah ala basira, daawe okuba nti agikola nenga ala basira ala ilmin. Masha Allah. Ekyokuna, ilman wa amalan wa ta'liman, kuba nti kyasooka okusoosowaza yenzikiriza enki entuufu, enzikiriza y'abasalafu y'abasahaba. Ekyokutaano, naam, السنة النبوية، كفايو والسنة za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Wetuli ku ky'omukaaga okubanga Sheikh bwatwanjulidde tulina akakwate kanene ku nsonga ezigwawo okulaba abamanyi baffe, abamanyi ba sunna. Kino nno kijjeemu abamanyi ab'obubuze, ye bali nga bayitibwa abamanyi, nga bw'olaba imma obeera oba imaamu naye nga ba imaamu mu buki obuze, nga bw'olaba Allah yatugamba ku imaamu agenda okukulembera mu banne nga boolekera mu jahannam. Imaamu Firauna ayina jama gyagenda okukulemberamu naye nga boolekerawa, yaqudumu qawmahu yawma alqiyama fa awradahum an-nara wa bi'sa al-wird al-mawrud. Oyo agenda kuba imaamu ng'akulemberamu naye nga boolekerawa, boolekera mu jahannam. Nasallallahu salama, saba Allah tutaase. Kati waloba aimma nga bakoola abantu kubatwalawa omuliro, ekyo olina okukimanya. Era nabbi yennyini yatulaga nti ebiseera bigenda kujja. Sheikh hadith yagisomedde mu darusu ewedde, du'atun ala abwabi jahannam. Kati si buli gwe buli yagamba nti oyo mumanyi la, baulama betutegeeza wano ulamau as-sunna nga bozze bala bajja babeerawo ebiseera byonna okutuusa ku biseera byaffe bino. Bal Sheikh wano yajja abakulaga n'akulaga n'abamu ku bamanyi mu biseera byaffe bino betukola ki betulina. Kati waliwo n'ababuze amanyi be bazze bakulaga okuvaako abo baakulembera
eri ba Bishri bin Ghiyath al-Mirrisi, Ahmad bin Abi Duabi, ba Amr ibn Abi Ubaid. Abamanyi abo bonna babakulaga ove mu shubuhati ez'abaana abantu waki bayinza okwogera ku bano. La amanyi baba balina ovaayo ne bakulaga abantu nti bano nno bantu si baki si batuufu si balungi. Eggulu twalabye oba twalabye mu darusi yawedde ku nsonga y'abamanyi ani gw'oggyako ilmu. Osooka kwetegereza ani ali kuki ku sunna. Kati kino kijjeemu ba ulamau dalal nga bayita abantu kubatwala mu muliro. Mubuze katwogera ku bamanyi abeesigwa abali ku sunna okakasa nti ebitambula mu society yaffe tufaayo okulaba nti ye endaba y'abamanyi. Era kino kigenda kwanukula shubha ennene eriwe waffe omusango omuwalimu n'ayogera byayogedde ng'abamanyi ekigambo ky'amanyi kirala nnyo. Abamu n'omusanga agamba nti abo bamanyi be Saudi ebyo bikola Saudi ebyo bikola mu Bawalabu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe era atulaga abamanyi bano obwesigwa bwabwe eri eddiini teyatulaga nti bakola ku kaalo. Baba bamanyi beesigwa era bye baba balamula baba era babikola ki babimanyi. Tayinza kumala galamula ng'akimanyi bye tebimukola ki tebimukwatako. Era Allah subhanahu wa ta'ala tulagira okudda gye bali tubabuuze bwesigwa bwe yabateekamu jalla jalaaluhu. Kati okuba kubakkakkanya kubalaga nti balina kulamula byeri era obanga alaze nti ne bye balamudde tebabimanyi bamala nabo galamula bulamuzi nsonga zaali badde zeeno. Abamanyi abo baba beesigwa abalamula ensonga zonna ezigwawo mu nsi yonna. Kyova olaba abavubuka abalungi mu nsi ez'enjawulo waliwo ebigwawo embeera ez'enjawulo ne bajja eri abamanyi bane tukoze tutya eno ensonga eri bweti ne bweti. Kati kiba kikulu Sheikh agenda tulaga entegeera entuufu ate ne ku kino kwa mulimu abasukka ekkomo ku bamanyi bano nga bwajjo kitulaga Sheikh biidhini subhanahu wa ta'ala. Idhan ba ahli sunna wal jamaa abasalafu ensonga ez'enjawulo baddayo okulaba abamanyi bo balaba batya ne bateemalirira. Kisoboka n'okudda mu bitabo byabwe abamanyi abanene ensonga zino bazitaggulula batya oba okuddayo eri abamanyi abo bennyini ne babatuukirira ne babannyonnyola embeera eriwo ne babaluŋŋamya ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba. Ekyo nno baakikolya dda okuva edda ne ku basahaba abanene nga bakyaliwo. Mujjukira ekyafaayo eky'omusajja oyo Al-Qadari Ma'badi Al-Juhani bwe yajja e Basra be yatandika okwogera. Abasajja baaliwo mu battabi'i yali Yahya bin Ya'mar ne yani Humayd bin Abdurrahman barakallahu fik. Mu hadisi eri mu Muslim badduka mangu nnyo ne bagenda e Makka. Olaba irtibaat ennene eriwo wakati w'abantu bano ku mbeera eziguddewo. Nadduka mangu nnyo ne bagenda wa e Makka ne basinkanaani Abdullah ibn Umar yali agenda kuyingira either yali oba muhijja oba umra omu ku barruwaati yashaqqa yabuusabuusa kyali hijja oba umra n'amusanga omu nadda ku ddyo omulala nadda ku kkono ne baleeta ekibuuzo kyabwe era fatuwa Abdullah ibn Umar n'agikola ki n'agibawa. Kitegeeza ensonga ezigwawo waliwo ensonga ennene nga zeetaaga tudduke tulabe abamanyi bo batukola ki nga kyasi gye tulina ennene. Sheikh alina kye yatukonerako omulundi oguwedde tiwaliwo ensonga ezaagwawo kati ng'ewaffe bano bagamba ab'ekitebe kino gundi atunze ebintu by'obusiraamu abimazeewo bano kati bali awo bano tulonde omukulembeze ensonga ng'ezo twali badde tudduka chansi weeri ya umra ya hijja ne tugenda tusinkana ku bamanyi abanene nti bannaye waffe Uganda waguddewo kino ne tunnagwa mu nsobi ng'ebyo ebyakolebwa ne batuuka okulonda omuntu kubuuri shii oyo yaba akulembera baki abasiraamu. Kati ebitunga ebyo ebinene bwe bigwawo tudde eri abamanyi tubeebuzeko ne ensonga eno eri etya. Singa tulina omukulembeze ng'atunze ebintu by'obusiraamu abimazeewo tulina kukola tutya ne tuteemalirira olwosi ku nsonga ezo ennene ezifaanako bwe zityo. Amanyi bajja tuluŋŋamya nti enkola ey'aba ahli sunna enkola ey'abasalafu eri bweti ku nsonga ezifaananako bwe zityo. Ate bwe baba batuwabudde tubeere balungi tuwe ebitiibwa abamanyi bano tumanye ekitiibwa kye balina mu ddiini yaffe. Tuleme kugamba nti naffe tuli basajja nabo baki basajja naffe twasoma naffe tuli kino ng'ebyagwawo naddala ku nsonga y'okufukaamirira ekitonde. Omukyalo ofukaamirira omusajja omwana ofukaamirira taata ebifaananako ebityo tukimanyi ekigambo ekyo si kiki
si kituufu bwe kikolwa ekyo kikyamu omukyalo okujja neyala wansi ng'afukaamirira omusajja oba omwana afukaamirire omuzadde neifaanako bwe bityo. Ensonga eyo ekyakolebwa ekirungi kyekyo netwaliwo eri abaki abamanyi ne batuluŋŋamya nga boogera ku kye bategedde obulungi. Oleme kutwala bigo byoyo ayinza okulaga nti amanyi tebakimanyi tekikola tebaanukula bye batamanyi, era nabo kye baba batategedde babuuza kuba bakimanyi nti alhukumu ala shay far'un an tasawurihi. Okulamula ku nsonga nti eno haramu eno halal osooka kubanga ogikoze eki. Tebayinza kugamba amawuledi galamula gatya n'ogamba amawuledi bidaa mathalan nga bwe kiri nti ebigo bidaa, naye bagenda okubuuza naye amawuledi kyeki? Ogamba amawuledi oba ye birthday yani tugambani oba ye birthday ya gundi nga totegedde namawuledi ki ge bakola ki ge boogerako. Kati oba mukyamu olamudde biki ate okyabuuza nti oba amawuledi kyeki olya oba amawuledi eshukulu yabava e Makka oba amawuledi mubadde mutegeezaamu shukulu y'okuyingira ennyumba. Kati tubuuze obadde olamula biki ng'ate okyabuuza ennela sooka otegeere amawuledi ki kye bategeeza olwokole ki. Kati n'abamanyi bano tebayinza kulamula kufukaamirira kitonde nti kuli haramu okujjawo nga bategedde kye bakola ki kyebala tobakubamu bituli. Babamanyi beesigwa balungi ku nsonga ezifaananako bwesityo. Ithan ekikolo kino kinene ku ddaawa yaffe ey'obusalafu ab'ebitiibwa. Ensonga ennene bwe zigwawo tulabe ennamula yaki y'abamanyi baffe abeesigwa. Fataawa nnyingi zikubyeko mathalan ku bintu ebigwayo waffe Krisimaasi n'olaba fataawa z'abamanyi nga zikoze eki zikubye oli teweemalirira ga nti nze ndi kino kino mathalan zakat al fitri osanga oli nga yeemaliridde aga nti nze mbadde ku bwa imaamu emyaka 2 nze ndanga tekijja. Ogamba otya nti zaka abantu bagireete muki mu mmere nze mbadde ku bwa imaamu abamanyi bwabeesigwa bo bagamba ki va ku bibyo obadde ku bwa imaamu oludde ku bwa imaamu baabukuwa emyaka mingi. Abamanyi abeesigwa ensonga eyo bo bagikola ki bagyogerako ki. Okutwala ebino ebya Krisimaasi okubasalira enkoko okukola ki ddayo olabe abamanyi abeesigwa bakola ki. Va ku kyokubeeraawo okwekumira nti kati fensi gye tulimu si bye biri egundi si bye biri mu bawalabu. Tonoolira abamanyi bo abeesigwa ensonga ng'ezo ekigambo kyabwe kigambo ki oba ntegereka bulungi. Ithan kijjeemu ku bibinja ebiwera n'abantu abawera ku mbeera efaanako bwetu. Njagala nga tunasoma bigambo bino Sheikh obeeko n'engeri gy'oyongera otugaziirizaamu ku nsonga eno omusiraamu ayongere okufuna ekifaananyi ekyo ekyawamu ku nsonga efaanako bweti biidhini subhanahu wa ta'ala. Naam, masha Allah. Agamba Sheikh la yakhfa ala ahadin fadla al-ulama wal makana التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية. فنفنا تدي atamanyi bulungi bw'abamanyi n'ekitiibwa kyabwe n'omugaso gwabwe n'ekifo ekinene kye balina mu sharia yaffe ey'obusiraamu ne Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulagira ku nsonga eziguddewo. Wa idha ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi athaa'u bihi. Ni Allah tugamba walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. Ezo ayati Allah kulagira kudda eri omubaka kikyagi kye yasomesa n'aba Allah subhanahu wa ta'ala beyawa ilmu. Walakin ba'dhu an-nas wakati kati Sheikh wana ensonga gyayagala okulaga mulimu ensobi abantu gye batera okuba nayo oluusi ng'alabanga bo basheekhe abatasobola kugwa mu nsobi. Era abamu atuuka n'okugamba ne bamuleetera obujulizi obw'enjawulo ku bamanyi hadithi zino fataawa zino ayinza n'okugamba nti ng'alina oba ta'assub ku sheekhe omu ng'ayinza n'okugamba nti ekyo sheekhe yakimala tewakyali kye tuddamu. Ne bamuleetera obujulizi ne bamugira kino kati ate eyo naye bansobi. Naamwe omumanyi asobola okubaako byakola ki byaseerera oba abamanyi basobola okubaako kye boogedde nga mutuufu osanga obujulizi ne tubawolereza nti biidhinillah nabo bantu nga ffe balina eddaali balina ku ffe naye basobola okubaako we baseeredde. Era nabagamba ekitabo ekirungi ku nsonga eyo ekitabo kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh Arafat ekitugamba oluwedde kye bayita rafu al-malami an a'immati
al-a'lami kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tinti abamanyi bo tebasobola kubaako we baseeredde nabasobola okuseerera naye basigaza ekitiibwa kyabwe abamanyi abo balungi abeesigwa kati tetugezaako okutambulira ku mbeera eyo nti ekyayogedde kyo tekiddibwamu omumanyi bw'ati la omumanyi ono asobola okuseerera omumanyi omulala n'abaako watukola ki watuluŋŋamya biidhini subhanahu wa ta'ala kati ogga ntudde eri abamanyi tetubitabula n'okulooza nti bo tebasobola kubaako nsobi gye bakola nti kyonna kye boogedde khalas kiwedde wabaina taassubi lahum wa taqlidihim wa hadha khata'un kabir okubanga tubakallada tukivunula tya newaba akoze ensobi goga sheekhe yakimala ekyo tetukiddamu ekyo kyaggwa la tutambulira ku mbeera efaananako bwetyo biidhini subhanahu wa ta'ala naam falirtibat bilulama naam قال رحمه الله wano sheekhe ayagala tulaga ki ayagala tulaga kyetuyitegeezaamu mu kubeera n'akakwata kanene ku baulama baffe ku bamanyi baffe ki kyetutegeeza mu ekyo naam قال رحمه الله فالارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك كما أنه يعني أيضا تقليدهم مما يسوغ له التقليد من العامة ومن ليس مؤهلا لتمييز القرار في القضايا العلمية وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه وأوضحناه وبينا فوائده وبينا الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه naam okuba n'akakwate ku baulama ku bamanyi baffe abassunna betegeeza mbe bamanyi basunna abamanyi abafaayo ku bujulizi bafaayo ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama tutegeezaamu okubajjako ilmu allah gye yabawa allah yabasitula olwa ilmu gye bakola ki gye balina kuba allah subhanahu wa ta'ala asitula abadde olwa ilmu allah yagamba mu quran yarfai llahu alladhina amanu minkum walladhina utu lilma درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل الإمام ابن القيم محمد بن أبي بكر رحمة الله عليه muyimuku bitabo bye bakitabo kye yayogera ebimuku birungi byabamanyi n'abituusa mu 10 mu kitabo kye muyimuku bitabo bye al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah yayogera ku birungi ebiwerera ddala weyogerera ne ku mbwa esomeseddwa okuba nti Allah yagisitula ku mbwa endala embwa esomeseddwa mu kuyigga jukira embwa malusu gaayo ne ahadithi eziri naye ate embwa esomye mudarrab ala sayid nejjanga etendekebwa nebanga eyiga esobola okuyigga nereetera mukama waayo embwa kyereese wadde kifu kasa wagisindise wayogedde erinnya ya Allah bismillah kyereese tukikola ki tukirya mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum kakati embwa lwaki esinga endala yasitulwa ku ndala olwa ilmu ekyo kyeyalaga Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi kati abamanyi bano olwa ilmu gye basitudde ekitiibwa kyabwe kinene mu ddiini ya Allah tabarak wa ta'ala tubajjako ilmu eyo wal istifada minhum bitawjihi wal irshad n'okuganyulwa mu bo nga batuluŋŋamya batuwabula nti wano banne mukole bwe muti ensonga ng'eno eguddewo temulonda mukulembeze mulala mukikwate bwe muti nga batuluŋŋamya ku mbeera ez'enjawulo ezisobola okugwawo mu bitundu byaffe wanahwi dhalika kama annahu kade kyetutegeezaamu kubamanyi okuddayo ne tuba ilmu yaabwe Allah gye yabawa n'okuba nti batuluŋŋamya ku nsonga eziba ziguddewo wakati waffe era mu kira kyetutegeezaamu tiwaliwo olusife bye tutayinaako ilmu tetusobola bikkula bitabo binene nga ddala ffe abantu ba bulijjo ne tugaa nti ensonga eno okusalira omukristaayo omukatuliki enkoko ye ku krismasi tuyinza okuba tetusobola kubikkula nnyo bitabo kiffe ng'abantu ba bulijjo kati nga tuddeyo fatawaza abamanyi ensonga eno bo bagiramulako batya omukaafu bwakuwa ekirabo ku krismasi n'akikuleetera
tusooka nedde tunula ku bamanyi bo bagamba ki oba mathalan biyinza okuba birabo gamba ng'ekya hijja nga akuwadde hijja naye ng'olaba embeera gy'ataddewo n'asooka awaana eddiini ye n'akulaga nti kino ffe tuzze okukibakolera naye tulabye nga waliwo okusosolasosola wakati w'amadiini twagala amadiini gonna gabeerewa kati nga tuddeyo abamanyi twebuuza fatawa z'abamanyi boogera ki senga omukafiiri ono akuwa ekirabo naye ng'alina engeri gy'akosaamu eddiini yo n'okulaga nti amadiini gonna ge gamu tetwali baddewo na byakusosola abamanyi bo ensonga ng'ezo bazoogerako tuddeyo eri abamanyi tuleme kusika nnyo muguwe neeno twebuuze abamanyi baffe abeesigwa ensonga ng'ezo bo bazoogerako ki nga tuddayo fatuwa zaabwe nga tuzikola ki fatawa tuzibikkula nga tulaba kye boogera ku nsonga ezifaanako bwe zityo waman laisa muahalan litamyizi alqarari fi alqadaya alilmiya waliwo ensonga eziyinza okuggwawo nga zeetaaga ilmu tulabe okuzaawula kino kiri haram kiri halal nzikirizibwa sikkirizibwa tudde eri abamanyi baffe tulabe kye boogera ku nsonga ezifaanako bwe zityo kakati akakwata ako biulamai salaf okuddeyo okulaba abamanyi abasalafu kye boogera seeka agamba eri mu introduction yaffe twakyogerako ne tukigaziya ne tulaga n'omugaso gw'ekyo gye tuli okuba nti tukiina ne tulaba n'akabenje akayinza okujja eri abantu abasudde abamanyi baabwe abatawuliriza fatawa z'abamanyi baabwe abatafaayo ku nnamula abamanyi baabwe abeesigwa ze bayisa bo ne bazikasuka eri nga bagamba ki naffe tuli basajja naffe tuli kino naffe twasoma naffe twalaba akabenje akanene akabakoolekedde abantu afaana gwe batyo sheekh ayoga twakiraba mu introduction gye yakulembeza sheekh abdussalam rahimahullahu tabaraka wa taala oluvannyuma atuleetera ebigambo ebirungi ebya imaamu as-Sa'di naam قال رحمه الله يقول الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمه الله في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه وتعالى حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نقل السنة والكتاب وبه وبأصحابه وبأتباعه ونظاهره يعرف السني من البدعي من وسائل الطوائف والأحزاب حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه فجاهد الكفار والمنافقين وسائل الملحدين وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من العلماء المحققين حتى جاءت النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقام بهذا الأمر أتم القيام فلم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالصة والسنة المحضة بين العباد وقمح الشرك ووسائله والبدع والفساد فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد فسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسان الله إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف
لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة علمي ولا ذكائي، وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء، بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصريح، مملوءة بالبدع وبداء المشاهد على القبول والأخلاق القباح. فاحمدوا الله، فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدة ولا شكورا. ما شاء الله. بيقاموا بنونجي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه nga tujirayo katono ku byafaayo bya da'wa ennungi ya tawhid, da'wa ya sunna naddala mu nsi eya Saudi Arabia, nga yebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengero ekinene kye yawa abantu bano, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yakiisa kubamanya abalungi. Ensi eno bezze ekola ki? Bezze erabako abazze bagiyitamu okutuusa ku biseera bino ebirungi, n'abakulembeze abazze bakuliramu ensonga eno. Agamba Sheikh rahmatullahi alayhi fi ma'radi bayani ni'amillahi ala hadhihi albilad, ng'ayogera ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebingi byawadde ensi eno, ategeeza Saudi Arabia okutwaliza ewamu. Fanaqa lakum dinakum min albid'i wal ishrak, Allah subhanahu wa ta'ala n'abajjirayo eddiini yammwe nga Allah subhanahu wa ta'ala abatasize eddiini yammwe terimu bid'aat ez'enjawulo, terimu shirik. Wasallamakum min wasaili shirik, Allah subhanahu wa ta'ala n'abataasa amakubo gonna ga shirik n'ag'obubuze, turqa alghayyi wal halak biwasailin wa asbabin yassaraha subhanahu wa ta'ala, n'amakubo ag'amalungi Allah ge yabanguyiriza nga galiwa, haythu aqama lakum kulla imamin qad istaqama ala sirati almustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera ba imam, ba imma, bakulembeze nga bali ku sirati eyo, bali ku kkubo ery'eddungi. Allah subhanahu wa ta'ala lyayagala fakana imamukum, oba imamu abali kulemberamu ku nsonga eno bitundu bino ye Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi. Naddala nti mu ggwanga eryo ebitundu ebisinga baali nnyo ku mazihibu aga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ba imma naddala bali mu bitundu ebyo ge batunyanga. Ate kimanyiddwa Imam Ahmad ne ba imma abalala amadhabu amalungi ge baaliko naddala mu tawhid, okuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, mu kunyweza sunna, aqida entuufu, ba Imamu Abu Ahmad ne ba imma abalala. Kati abantu bano baddayo ilmu yaabwe nga bagigatta ku imaamu ono rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Akbar imamin naqala sunna wal kitab, omu ku imaamu abanene yatutuusaako sunna, bal n'atuwandikira ekitabo ekirungi ku mulamu ogwo ekiyitibwa usulu as-sunna ekya Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Era yakitandika ne manhaji entuufu y'abasalaf mu ntandika ennungi. Kye yagamba yatandika atya Imam Ahmad yatandika atya usulu sunna. Naam, njagala kitandikira. Naam ya Abdurrahman, usulu sunna indana. Naam Arafat, iyo risala nunji ya Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala. usulu sunna indana التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وبأصحابه وبأتباعه ونظائره يعرف السني من البدع. bw'oba osomye ebitabo bye oba n'ogoberera ensomesa Imam Ahmad rahimahullah ne ba imma bamufaanana bonna abaali ku mulamu ogwo omulungi omutuufu, osobola okwawula. Kati ng'ekitabo ekyo bw'okisoma oyawula omusunni kumuki, kumunabbidaa, kumuzuuzi mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Oyawula oyo ali ku kkubo nabbi lyaliko kwoyo ali ku kkubo ery'obubuze. Intahalwa tujja kutandikira okumalayo ebigambo bino ebya Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hayyakallah.